Eziri abiri musambese kusawa enya Prime FM omulungi atuliza nkwaniza kwenye josinzo tuliza kumukutu chenda mu mwaka muzamwenda Greater Masaka chenda munya kamuza mukaga www.primary.co.ug kumutimbagano josinzo tuliza natera nugoberera osoro kuyita ku kibanja Radio Garden Prime Radio FM chenda mwemu akamuza mwenda ati nekutune.com /ampliza Prime Radio FM chenda mu mwaka muzamwenda tuliziganya ku WhatsApp number ya 0733 your feedback songa te program nakulo mulungi atuliza nadala kumbozi ya maulide ku Facebook ku YouTube utekamo olunakulo okongera manafato okufuna zimu kweze mbozi zenzo okogera kezinyweza maulide nokongera okunyweza kumanyako tuli mu naku ampliza tuyenzo okogera konti lunaku lw'omukaaga the 6th day eranga lukute kunaku lwa Wednesday umwezi gwa February munana mugano gwetuma kasambula bali nyokola emirimu jukira nti tuli mu naku 10 kati ziri mu 10 plus zinza kuba 10 ndoza nga mu mukaaga awo izigenda okumba 225 ekitegeeza nti second half era nayo eyongedde okusebengerera inakuzigenda zeveera mpola kati tandika okubisa munaffe ekibalo kyo butyabo ogenda okutambula musajja muyange nti kana kantu kagamba abantu bw'oba oyinawo ssente tugeze inginiya wo ng'akubaliridde naga nti ennyumba yo egenda kulya obukadde tugeze 30 bw'oba oyinawo 10 tutandika musingi yege nti bw'eba ennyumba bagibayidde nga ya bukadde 3 ng'oyinawo obukadde 10 tutandika musingi kuba sente ezo zigenda kukuzimba omusingi ate zibeeko wezikoma kati nga buno nyama obukadde 20 tomanyiddi ejjukira zine 10 zeba sete zikyadda ate ejjukira zongera na kufaafagana kubanga mu by'okuzimba ekizimbe bakuguba kibalira nti mubanga bweri tikitandise okunafuwa kati tomanya kiyinza otwala emyaka 10 olaba bagatu kiddemu nga sente waziyiwa eyagambye abasajja basiga akasente ako ti buno obukadde 10 baako kyoziteekamu zongera okukolera amagoba munaffe gakuyambe okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo ab'ekibiina ekya NED National Economic Empowerment Dialogue babudde ne basonga olune mu kibiina kinnaakyo ekyobudde oluvuganya kya FDC nga bagamba nti agenda bakwatira bendera nandala mafaabi akozesa engombo yaabwe money in your pocket ate nga ba NED bagamba nti enjogera yaabwe nampuliza bagiwandiisa mu kakiiko akavunaanyizibwa ku bibiina by'obufuzi akakiiko ak'ebyokulonda sokwade kwemulugunya mpulizaga nti money in your pocket enenze mulindowooza engeri bonna gye bali kudda oluvuganya kale ebigendo biyinza okugera kuba nti kali wane waffe ate kiralamuko buli opposition buli kibiina ekidduka oludda olwabula kikkiriza nti kyekyamanyi okusinga ekirala kati awo olugendo era olwaga nti oba birika bivujjerera kubanga bwogamba bwokose eddoboozi nti tusooke twegatte tutambule wamu ogenda okuyira nga abamu basikatiramu kaba tekavaayo bulungi kale kakati ampuliza ngenda kufundikira emboozi yange eri gye natandika naddala ku ngeri abasajja babinyonkondo gye bakuttemu ssente naddala ku lukalu lw'omuddugavu naye nga essente zino ampuliza ziriko akakwati ku layini y'ebyobufuzi okuva mu bakulu mu gavumenti nabadde ngezaho okulaga kati bw'okigaganya ku bagagga ab'ensi yonna nga kikulaga Ssemazinga wa Africa ekyalimu okusomoza ku kyali kungi nti Ssemazinga Africa tunaweza myaka 3 nga tulina abagagga ku luso lwa bilionaire kuba mu myaka gye12 awo Ssemazinga Africa teyalina mu billionaires yalina ba millionaire era emboozi gye nakufundikira in fact gye mbadde ngattagatta ku lipooti eno yafulumizibwa Oxfam International ekibiina ekiteekebwamu ekitiibwa mu nsi yonna ekyobwannakyewa era nga lipooti eno bagituuma Africa's inequality crisis and the rise of the super rich nti ensimbi abaziina bw'obalabalamu nti ate kati eno abagagga beetise z'abannansi bangi
nageza ko kiwumba juzi nga kitandika nti obugagga bw'abasajja abana abasooka mu Ssemazinga Africa bwenkanankana obugagga bw'Abafirika obukadde 7.5. Ssemazinga Africa aliko aweramu obungi bw'abantu akawumbi kamu n'ekitundu n'abantu abayitamu. Era abakugu nga bakulagudde nti gunatukira omwaka 2010 Ssemazinga Africa ajja kuba ne bannansi obukadde 25,000. In fact kyo bakiragudde emyaka 25 bage 2050 ko tuba tuli mu 2025 ekitegeeza mu myaka 25 Ssemazinga Africa agenda kweyongerako emiliyoni y'abantu 100 ke kawumbi k'abantu. Nti abagagga abana abakulembera mu Ssemazinga Africa bana balina obugagga bw'abannansi abakola ekitundu ky'obungi bw'abantu ku Ssemazinga Africa bwe bukadde 7.5. Era ng'omugatte gwa bw'ogugatta gukola obuwumbi 57 n'obukadde 400. Gyinza okuyita total wealth ey'abasajja abana abasooka. Kati nagezaako kikumi wano mu Uganda omanyi ebyokulabirako birina ku baana waffe ntubitegeera bulungi. Gye buvuddeko awo Tanzania nga kyejje eyite mu luse olw'amawanga gatuse mu ddala era middle class status nga bakolaga nti bannansi esente ze bawangalirako buli mwezi zirinnyeeko omuntu asobola okwejjanjaba n'ebirala. Naye kati wano olwo abantu agenda mu ddwaliro omusawo n'amugamba nti twetagayo emitwalo 5 yadde kimanya amateeka naye n'atulika n'akuba omulanga kuba yagenze ng'asuubira nti empeereza yabwereere kati nga kasente k'omusaba obeera nga amulangidde abaafa naye nga tesikikyo naye ng'alaba talina waatandikira. Kakati eno lipooti inequality crisis Africa's inequality crisis the rise of the super rich nabadde ngezaho okulaga nti abasajja ba Ssemazinga Africa abagagga bonna tugenza okulaba nga balina engeri gye beewunzise naddala ku gavumenti eziba zitambula okwongera obakwatizaako nakodde bingi nnyo nekulaga nti mu kifo ekisooka Omunigeria aliko Dangote kati ssaawa zino ng'azitowa obumbi bwa $23 n'obukadde 13. Naye nga bakolaga nti emyaka 25 egiyise teyali bilioneya kati ngageza gwena soso kugirayo oyo. Naye nkulaga nti Nigeria ampuliza lipooti eno gy'oyinza okwogerako weyafulumidde nga bannansi ba Nigeria bakola obukadde kumpi 10 n'okusoba tebalina mirimu. Era nga nkuyunga nti aliko Dangote atandika okusitula obugagga bwe okuva mu luso lw'abamilioneya okutuuka ababilioneya wakati w'omwaka gwa 1999 niyo twogera kakati. Kubanga nkugambye Ssemazinga Africa mu myaka gye2000 teyalina babilioneya naye kyavako aliko Dangote okusalawo okuyingira okujambako ku by'obufuzi nga ekkubo alirengedde erinza okutambula. Omusajja ono yawagira chief Olusegun Obasanjo kwenza okwogerako yali president post colonial president abamu ku abo abasooka ab'ensi ya Nigeria. Era ajja Olusegun Obasanjo nga weesa omwaka gumu n'afulumya enteekateeka ya gavumenti okweggyako ebitongole n'amakampuni nga Uganda bwe yakikolako emabegako n'ekigendero eky'okuzza bizinensi mu bantu liberalized economy. Era bagezaho okusikiriza gye bayita private investment abantu ba bulijjo okuteeka ssente mu bitongole n'amakampuni gavumenti ng'ebyeggyeko. Era nabwe kitampuliza okuyita mu nteekateeka gye bayita backward integration policy BIP. General Olusegun Obasanjo yatunda kampuni okuli Benue Cement mu mwaka gwa 2000 ne Obajana Cement mu 2002 aliko Dangote n'azigula. Wano olwo kampuni ya Uganda gye batunda $1 bweti $1 yali kampuni ya gavumenti ne bagitunda $1 mu kiseera ekyondoza $1 gwasinzi tenatuuka mu 3,000 omusigansimbi n'agiteekamu akasente netambula. Era olaba bintu bitambula obutafaanako nga webyali. Kakati aliko Dangote ampuliza bakulaga nti wakati w'omwaka 2010 ne 2015 omusajja era atandise okufunira ddala akasente gavumenti ya Nigeria okuyita mu kitongole ekiwooza bakulaga nti omusajja ono yasasula omusolo ogwenkanankana akaseka naira eza Nigeria
mu sente za America nga ziri obumbi bwa dola 6 mu 2015 exchange rate nga bwe yali mbudde obwo. Kati nga kikulaga nti Dangote okuyita mu kubo ly'ebyobufuzi akyamuyambako munnaffe ate okunyweza ekkubo naddala ery'obugagga. Kubanga musajja yakola policy nga yaggwanga naye nga tasonze ku Dangote nti jangu bati yamuyingiza mu byabufuzi nga olaba Elon Musk bwe yavujjirira Donald Trump kampeyini ze n'ensimbi za dola obukadde 2.5. Kati ate musajja n'amulonda okulembera kino ekitongole ekya Government Efficiency Department kye baatuuma DOGE mu bufunze ng'agendera okusala ku nsaasaanya naddala ku nsimbi z'omusolo ku lwa gavumenti ya America. Era bagenza okubalira ng'omusajja ataasizza obuse n'obuse obwa dola esente zakumyewo mu nsawo ey'ensi eyampuliza embeera okutambula. So kati mbadde nkola mu bufunze kati nadde kulaga nti abagagga abasooka Nigeria ne South Africa sako ne Misiri kusemazinga Africa yaba dominant bwena ba billionaire abali ampuliza ku Forbes magazine. Kati mulekikazi nensikadde ampuliza South Africa ng'efundikira obukulembeze obw'ekimbula oba apartheid ngina kusomoza 27 April 1994. Ekibiina ky'abakaddugala African National Congress ekya Nelson Mandela ne banne bagunjawo enteekateeka gye baatuuma Black Economic Empowerment BEE n'endala ne bagituuma Broad Based BEE Initiatives. Kati gino mbufunze di triple B double E BBEE BBEE. Era nga bagiteekawo n'ekigendererwa ekyokusikiriza bakaddugala nabo okuyingira ampuliza mu kye bayita effective participation kukulakwenya kw'ebyenfuna ebyensi eby'eggwanga okwongera ku bbula ly'emirimu okutaasa ebbula ly'emirimu asako n'okugatta n'okuddira amaanyi g'abakaddugala gagate ku kye bayita enkulaakulana y'ensi eya South Africa. Era nabwe kityo bangi bakijjumbira yadde ng'ate abamu era baasigalayo kubanga South Africa nijja buli eno yadde tekyali mu obukulembeze buno obw'okusola mu langi bwafundikirwa naye era bukyaliyo. Kati waliyo omusango ogutambula kakati ogw'omusajja omuzungu nangini farm eyatemula bakaddugala ababiri abali bagenza okunoonya ekyokulya abakyala ate n'atowa ne order nti abakozi baddire emirambo gyabo bagiriisa ensolo za lunda zimutambuza ddembe. Nti bikyaliyo obusanga abasajja bali eri abakyalinamu akatima kali akaddugalira ddala bakyagenda maaso n'okukola ebyo. So nga South Africa era bakulaga nti badominanti naddala mu ekonome yaabwe abazungu gatako ba Asians bano bezo kuyita abayindi abagwira n'abalala kati nga abagagga abakaddugala si bangi nnyo. Naye era nga we bagamba nti mu bangi temubulamu era bavaayo. Waliyo omusajja mukulu Patrice Motsepe ono ampuliriza kati ssaawa zino kusemazinga Africa. In fact obo balabalaba kati abagagga Motsepe ogwatukira omwezi gw'okutaano gw'omwaka 2024 kino ekitabo ekirondola abagagga b'ensi yonna ekya Forbes. Omusajja ono bamuteeka mu ranking ey'abagagga kusemazinga abagagga b'ensi nga Motsepe wa 1175 ku bagagga b'ensi ng'ali mu namba 1175. Eyo nno namba ya kumwanjo kuba ajjukira semazinga Africa alimu bannansi abasoba mu kawumbi akalamba n'ekitundu. Kati erinnya lyawe erivaayo nti gw'oli omu ku bagagga abasooka 1175 nga tekyo ekifo mwoli kyennyini ku nsi erimu bannansi obuwumbi obuli mu 12. Kitegeeza nti omusajja obeera ozitowa era erinnya olivuga mu nsi yonna. Ono Motsepe ayogerwako ampuliriza azitowa kaakano bwe baatukira omwaka guli ogwa 2024 bali bamulaga nga azitowa obumbi bwa dola 2 n'obukadde 9. Naye ate bakulaga nti era bw'ogatagata nnyo zikunukiza obumbi 3 obwa dola. Era abamukkiririzaamu n'abasoma ensonga nga wenzi batusawo kakati y'omu ku basajja abayita mu nkyukakyuka eza post apartheid naddala mu byenfuna okufuuka naggagga mu nkola z'East African National Congress yaleeta ezagenderwamu okuyingiza bakaddugala mu ekonome y'eggwanga era South Africa n'obabeka ettoffaali lye bagattako. Kati ono Patrice Motsepe ampuliriza mu ku basajja buyinza okwogerako ab'olubatu abakyusakyusa mu byenfuna ate ne babira bagagga. Naye bakulaga nti obugagga bwe
bwenza okwogerako nti bulinamu era okuteetera mulimu okwekubiira nti alina gye yeewunzikidde obulaga capitalism eri okusingira ddala akubeera entrepreneur omusigansimbi kuba kati bwenzoga nti waliwo omusajja amukwatizaako kati ansa entuufu gyoyinza okwogerako yeeno ono omusajja Patrice Motsepe gwenza okwogerako in fact munansi wa South Africa era banabyamizannyo bano bajjambi Lusenkayi ono omusajja ono yina nnyini ttiimu y'omupiira Mamelodi Sundowns yasambiramu ne bannayuganda bafuwa n'eno omulenzi ono bwe mbaserabidde obuwa gundi ajja genda maaso n'okutegeeza Jambi Lusenkayi nja kwebuuza ku Jambi Lusenkayi ambuulire naye ng'ekyo nkijjukira nti Mamelodi Sundowns era bannayuganda bangi bwenza okwogerako abali basambiddemukko kati era okukimenyamenya mu bulungi okulaga nti abasajja batambula balina gye beewunzikidde ku ludda luli olubayamba. Patrice Motsepe mukoddomi wa pulezidenti kaakano aliko Cyril Ramaphosa era nga baga nti mwanyina wa Motsepe yaboobeza ettooke w'omukulu ate jjukira ate ne mutabani wa Cyril Ramaphosa ate ayina era omwana w'omukungu mu gavumenti ya Uganda gwe yakuba ekidaala kati nabo kitampuliza nga bagamba nti Motsepe okubeera biliyone wa Africa nga ate mukoddomi wa pulezidenti Katonda aliko era akuba nti ate era ranking zino eno net worth ye eya May 2024 Ramaphosa yali mbwa pulezidenti kati amu ne bagamba nti olaba system eyo erimu gye bayita elite capture abaana b'abakulu bebasusu beetise ekintu ate zo lumu nange sikyakanya nnyo n'abantu kubanga naye wali badde gwe mugana okujjako ng'oliko kikyamu nga gwogudde mu bintu ate oyina yabo ewa beetaaga emirimu oyinza kukola otya mu nsi y'abagunjufu era olowoozebwa nti bw'obanga gw'oli mu ofiisi bw'obanga toyinaamu mbeera gye bagamba nti omusajja ayinza okubaamu nga obatakukulumye oba ayinamu akatima ge baga nti gundi azimba omutima toyinza kubanga gwali mu bintu n'oliko ababo era yamuga nti abo ab'okumwanjo abo be basooka ku mwanjo mu mbeera ez'engeri ng'eyo kati Cyril Ramaphosa bwe kiba nti ono Motsepe mukoddomi wa mbuga nga President Cyril Ramaphosa ampuliriza mwannyina oli aboobeza ettooke kati okiyinza okulaga nti teri amukwatizaako oba ebintu bitambula bitana nakulaze ekyaliko Dangote ye we yawagira musajja oli General Olusegun Obasanjo okulembera emyaka giri 8 era kyamuyamba nnyo muteeka ku mwanjo kaakati tugamba nti watukira mu April 2025 South Africa lipooti yayo ekola okunoonyereza yakulaga nti bannansi kumpi ebitundu 3 ku buli kikumi bayite balina mirimu nga kyenkanakana bannansi kumpi obukadde nga 8 n'emitwalo nga 2 abamu tebaagala kukola kati nga bakadugala bali abakiiza mbu ensi yaabwe n'ebirala bingi kakati tuyinza okwogerako nti abasajja abalala eno Oppenheimer family ey'abannansi ba South Africa eno gyonza okwogerako nti ekukumbye obugagga naye ng'ebujja mu kyobugagga ekya Diamond ono ampuliriza mu South Africa gyali mungi era ng'abasajja bwenza okwogerako nti mu kisawo kiri kinakulaze ekisawo ky'abagagga mu sementi mu gaasi sako n'ebibugagga eby'omu ttaka kati ono omusajja akatonda ono gwenza okwogerako naye era bwenza okuyita ba post colonial billionaires nti obukulembeze bw'ekimbula bumaze okudda ebbali bwe ne bakwata akasente bebamu bwetwogerako baneero naye era mu bufunzo kiwumbawumba nga tusembera okufundikira nti abagagga ba Africa era ng'Abafirika abasinga obungi essente zikwatiddwako ez'abangi zirinamu omukono gw'abalala obutabeera gavumenti era mubeeramu enkola endala eziyitiddwamu abantu okufuna obugagga so yongero kirowoozaako nga lipooti enampuliriza gye mbadde kutuusaako eyafulumiza banafu aba Oxfam so okwongera okugyetegereza osobola ogenda ku kibanja noyongera okwekola okunoonyeza okwo naye nga lipooti enampuliriza gyinza okwoge bagiyita Africa's inequality crisis and the rise of the super rich ojja kufuna bingi ebikwata katugenda ate mu kisaafu ey'okubiri